Dr. Kizza Besigye ku kyama kampuni agagala gavumenti egayambe kubanga gali mu matigga akubye okubika liyo nsonga agamba nti bano bawagira NRM nga bagivujjirira omusimbe mu kulonda okwakaggwa kati kabakirabe kyokka gavumenti emwanukudde. Ogenda okutunulira bikampuni ebyo byonna ate byebimu ebiri ku lukalala olwa kampuni ezaawa ssente Mwami Museveni mu kalulu bye bikampuni byebimu onalabyemu ekikampuni ekimu era mu lisiti ey'abaawa Museveni kyawa Museveni obukadde 5 mu kalulu kati kampuni eyo era eyagala muwi wa musolo akole ki agiyamba gisasulire. Kati twekiraba obulimba bwa Besigye kati bumutuze luli yagamba Museveni sente azijja mu treasury n'azitwala mu campaign kati akyuse n'agamba sente zaavamu abo abamuweereza sente kati biki ebyo byonna byakijingirire point eri tewali sente za bwereere gavumenti zigenda kuwa bantu sente zeweereza kusasula mabanja gaayo egatwale ng'ekintu ekyamangu ekya priority. Besigye era yeebuzza enkola egobererwa okuyamba kampuni eziba zigudde mu bizibu. Bizinesi ezaatandikibwawo abantu abo nga baaziteekamu sente ze baateekamu ekyazitta kyali ki? Kubanga olaba nga mu Amerika waliwo banka lwezaagwa nga tezikyalina sente naye ekyawangulu ekyaleetera banka ezo okugwa gaali mabanja ge baawola abantu ne batasasula mabanja gaabwe. Bo abamu ku babaka ba Paalamenti bategeezezza nga bagenda okuleeta ekiteeso ensonga zino zikubaganyizibweko ebirowoozo mu Paalamenti ey'awamu. Tetujja kikkiriza kakati kyetukola kakati kwe kuleeta ekiteeso mu Paalamenti okuteesa ku kirowoozo kino oba endowooza eno gavumenti gyebadde ereese nti erina okugira obuwumbi bwa ssente okugiwa bana bizinesi zaabwe bwe ziba nga zikola obubi. Kyokka waliwo abagamba nti kyandibadde kituufu gavumenti eveeyo okuyamba amakampuni agaba gafunye ebizibu by'ensimbi. I think is okay as long as this money they get is from Bank of Uganda at 3% per annum. The moment they collapse completely, you will find hundreds of thousands of people jobless. So nga abamu ku baka Paalamenti bagamba nti agamu ku makampuni gano gakola nga kakayungirizi nga n'olwekyo wali nsonga lwaki gayambibwa. Sente mu gavumenti balaba gavumenti bizinesi gyegenda okukola ne babeerawo wakati ne bafunamu mwezo kati ezo sente ze bagamba nti zaafa ne bafuna zirooni awalala nga bakola ebirala. So gamba nti babawe sente bano abasajja ate abalina be bannannyini Kampala be bannannyini Wakiso be bannannyini Ntebe basula Kololo basula Muyenga ennyumba ze basulamu zokka basobola ozitunda esente ezisobola okuzza ebitongole byabwe engulu naye balowooza nti beddoboozi lyabwe mu Uganda lyeriwulikika Uganda besobola okuyamba bokka abalala tesobola kubayamba. No, Uganda bw'eba eyagala kutandika kuyamba eyambeko n'abanaku. So nga ate waliwo n'abalala bagamba nti mu kiseera kino ebyenfuna biri mu matigga nga n'olwekyo okutega omugugu wayiwa omusolo kuba kubatika kazito ke batasobola. Bulungi bwonna bwe kiyinza kukola ku ekonomi ya Uganda abantu bangi abeewoza amabanja ne bafamers ne gavumenti evangayo okubayamba kati bano abasuubuzi ate be bagagga ennyo be tumanyi mu tawuni banoonye ssente basasule eggwanga lisobole okutambula. Bw'oba omanyi nti ogenda kuweereza Munnayuganda toweereza abagagga bokka, toweereza abagagga. Ffenna tulina looni gezaako olabe buli omu buli Munnayuganda wabeereko poliisi ng'eri very clear ng'eraga nti bw'oba olina ekizibu nga Munnayuganda kya banka okay genda wano bajja kuyamba bwe bano. Kampuni ezoogerwako zeetaaga obuwumbi 1,300 okuva mu matigga. Kyokka gavumenti yavuddeyo dda neetegeeza nga bwe terina kyemanyi ku kyakuyamba kampuni zino eziri eyo mu 66.